Okay, Buterevu nkwaniriza ku Kojja Kagatto exclusive mwe bali nnyo okubeera nga mutulaba. Njagala nnyo okwebaza oyo yenna akwata link n'asharinga ku mikutu egy'enjawulo. Channel ekyali mpya ne tukkiriza ati speed gwe tutambulira ezaamu amaanyi. Twetaaga ggwe kubeera ng'osubscribinga, ng'olaba, ng'olikinga, ng'okomentinga buli okola ekyo oba wagidde Kojja Kagatto okulaba nga stories zetu ziraba nnyo oba nga channel eno ekula ku speed ey'ekitalo. Kojja fani sebo nkwaniriza ku channel kali mukama wange nange nsanyusa okuba nti nno naawe oli omu ku abo abenyigidde mu kubambaza n'okutembeeta channel eno Kojja Kagatto exclusive. Tubaniriza mwenna abagiriko era nammwe abagiwogera abasubscribinze nammwe abatannaba mwenna tubassamu ekitiibwa era tubasaba mugambe ne ku bannammwe mube nga mukola ekintu kyekimu mukwate linki ezo mugende nga mukisharinga kijja okuba nga naffe kituzaamu amaanyi kubanga omukutu gujja kuba nga gutambula weetuli era ebintu byonna by'osuubira byewandyagadde okubuuza ebyaliwo n'ebyo byetalabako byewamanya ne byotamanya nga wandyagadde bimanya kati ojja kuba nga obisanganga ku mukutu guno. Kojja ekyenjawulo kye tugenda okukola nti tubadde twogeranga ku bicycle kick nga tetulina enamba kati ssaawa zino eri ku screen ayagala bicycle kick enamba kweri ku ki ejja kuba eyitawo ku mukutu guno owa Kojja Kagatto exclusive kweri etambulirako wansi awo yo bicycle kick ojja kuba nga omufuna mwetagira gye bayita kyeyo bagiyita bba wansi awo bakayita ka baton bagiyita bba bakayita ka school advert kabeerawo wansi nga katambula era tugamba nti gwe mwena wenna abadde ayagala okubeera nga owagira Kojja Kagatto engeri zino wammanga. One, osobola okubeera nga omugulako ka bicycle kick oba omuwagidde osobola okugenda n'osubscribinga oba omuwagidde ogenda n'olaba stories zonna eziri ku mukutu guno ng'ogiraba n'ogimalayo ate gwagimalayo oba omuwagidde nnyo gwe omu ku be bagamba nti oyo omuwagizi ssewagizi omuwagizi kungwa oyo yali aŋŋamba ku mpale z'aba7 kyava ku kyo ziyite z'aba7 anti okuva edda n'edda abasirikale baayambalanga empale nga ziba zikoma muno nga zimutema kakati bo ne bagiyita y'aba7 bagikazaako y'aba7 ngeri abasirikale gye baabeeranga ennyo mu mabalakisi nga tebalabika zibuzira obbalaba kakati aba7 bwe baali bavuga okulwana ekika ky'empale baatunga baapima ku muntu omu bonna ze baabawa tebafaayo gwe bolimuwa baapima bupimi nti abantu bakasa bagamba nti omuntu alina kuba wa fuuti 5 n'inches 8 nga bakola eyo nga batunga empale efiiti ng'omuntu oyo kati nga bw'oba 5 n'inches 9 bw'oba fuuti 5 n'inches 10 era empale osigala oyambadde nga y'emu essebo kyekyaviirako ogiyita empale ez'aba7 nga abaagenda mu ssematalo baakomawo nga bonna ze bambadde kati mpozi era Kojja n'ekirala njagala okujjukiza abantu nti akagambo kali ke twali tukayanako waliwo yakambuliza mu comment section diaspora bakanoganyiza bulungi yagamba nti singa omuntu ava mu nsi ye n'agenda mu nsi gy'agenze ku kozi yonna oba lutalo oba ogenze ng'onoonya mirimu oba ogenze nga waliwo ekikukase oyinza okuba okakiddwa okuva mu nsi yo naye nga bw'otuuka eri osigala otaddeyo okutu oba okwagala okumanya ebifa ewammwe akati kyembuuza bwenva wano nenzirukira e Tanzania mbadde mu diaspora oba mu diaspora nagaano kinnyonnyola olw'ensonga nali sikyekakasa manze mmanyi nti abantu ababeera mu mawanga ga Europe n'ababeera okusinziira ku gundi gye twakoze ku definition eyafuniddwa so Kojja olunaku olwaleero njagala tutunuulire ebintu bino wammanga mabega kubayisa ekiragiro tukiyita kiragiro batteeka kiragiro okugamba nti emmotoka waliwo etteeka eryagala okuyisibwa teba teriyitanga okubeera nga emmotoka enkadde zijjibwa mu Kampala enkadde bagamba ziganyegenya badde manyi kujjeera kikyo esobola okuba enkadde nga siganyegenya
kakati nina ebifaananyi bya muno emmotoka nga nkadde kati n'emmotoka eziri mu bondi zonna nkadde baazigoba eziri mu bondi za wano zonna nkadde baazigoba ate kadi tuyinza okugamba nti kale emyaka mukulu nti tunasanga 2 emmotoka ekigifuula enkadde 2 kudda eri ekifuula emmotoka enkadde ki esobola okuba endabika n'omwaka gwe yafulumiramu omwaka gwe yafulumiramu gwe gugifuula enkadde emmotoka bwe baba bagikola 225 ne bweba egongobadde teba nkadde etteeka lino lyagala okujja lijjawo ziriwa lijjawo mmotoka ziganyegenya ne bweba nga yafulumye 225 naye ng'embeera gy'erimu yandibadde tegisobozesa kutambuza bantu wadde ng'emmotoka eyo mpya naye nga terabirirwa nze kujja nabadde mmanyi nti bagamba ezaafuluma omwaka omukadde katugeze nga 2 katugeze bayinza okugamba nti 2.5 okudda emabega eri tuzikooyi andi bwe banagamba bati ojja kwekanga nga kooki zonna ezo baasi zolaba tekuli etambula ogenda okulaba ng'emmotoka zonna ezakulwa ezo zikigege zolaba zonna oba ozigoba muki kubanga ojja kwekanga nga temuliimu mwezi emmotoka zetulaba temuliimu yakolebwa mu 2 nga za 19 ezisinga zonna za 2 4 2 3 2 5 98 99 kati ezo bwe zibeera eyo kitegeeza nti emmotoka zonna oba ozigobye naye jaze lyaganyegenya gabanyegenya kuba emmotoka etambula efuuwa ebikka emmotoka bw'etambula abagituddemu ku ssaawa nga zino zetuliko kati buli omu abeera ng'ava okuwuga ng'atuuyanye oyinza okulowooza ava kuwuga nga buli omu akutte ettawulo agikamula naye akamula ntuuyo oba emmotoka eki enkadde abantu abamu bwe bagamba mbu emmotoka enkadde zive mu kibuga bo balowooza batugoba mu kibuga bw'olongoosa emmotoka yeetuukagane n'omutindo gwe baagala olaba oba naggoba mulimu omusajja alina omu emmotoka nkadde eri ku biramba biri ebinene bino 3 naye bw'ogisanga awo bw'aba akuba serefu toyagala alekeraawo kiki nesirika osooka nogikwatako n'omanya nti naye ate ng'eriyo emmotoka eza 2.8 akuba serefu awo nesookayo yenyini emmotoka neyuguma bweti n'olowooza oba egenda kwabika olina kuba serefu ekisulo n'akinyweza n'emmotoka yenyini esooka egira bweti ate n'erwala egenda okwaka nga yingini yo tekyasobola nga tesobola kikusimbula eyo n'oyo naye agamba bwe emmotoka zisigale muki ekituufu kiri nti emmotoka nekulwaza kamunguluze nga yo yalwala dda kamunguluze kati ne bakuteekamu nekusuukunda emmotoka teriimu wadde shock absorber teriimu obukono bwafa dda etambula egira bugize otambula ng'omupiira gugira guti kati n'oyo naye nyini yagamba nti batugobaganya mu kibuga emmotoka enkadde waliwo ezireeta ebikka abantu bangi abasinga obungi mu Kampala abalwadde endwadde naddala ez'amawuggwe zivudde ku pollution wa mmotoka kuba bo tebafa agenda n'abeeraawo bw'aba anaakola service agenda n'alinda abakoze service n'abasaba oyiro oyo gwe baggyemu bo ate n'amuteeka mu yiyoolo ye olwo ng'afunye mupya n'afuna oli omukadde olaba we bakyusiza emipiira abantu abategerekeka we batukyusiza emipiira ye n'agenda n'agula egyo emikadde n'akozesa egyo n'agamba naguze egiri kalanda bagenda ne bagukuba kalangi kali n'okuba ddamu ne bagwoza ogisanga ku paaka enkadde awo ku mwala babadde nga bagikuba emiggo ng'olaba piraba nga bagukuba emiggo onyamba bagukuba omuggo olinjola neevaamu akataka akalimu ne bagukuuta bulungi nnyo ne bakuba kalangi n'agenda agula omukebe gw'eddagala ly'engatto gwa siringi 13 n'akuba omupiira n'olowooza nti mupya lwa bukadde naye n'oyo n'agutwala ku mmotoka etwale abasaabaze ng'ate bagigyeko ng'emipiira giyinza okutta abasaabaze naye olowooza oli yagugyeko nga gukaddiye guyinza okutta n'ogukwata n'oguteekako ate n'oguteekana ku mmotoka ezivuga abasaabaze ebintu bwe bityo nze ngenze mbiraba mu ngeri nnyingi embeera eyo yonna yonna eva mu kubeera nga abakwasisa amateeka g'ebidduka bakyalina ekizibu kimu kyakulowooza nti omuntu bw'akuwa 50,000 oba 1,000 ate
olwonti nga kyobadde omukwatira kiweddewo neewuunya n'engeri ab'ebidduka gye bategeeramu oli n'omuyimiriza n'omubuuza nti lwaki endabirwamu yayatika n'akuwa 3,000 n'omugamba genda n'omugamba nti omupiira gwaggwako dda n'omugamba nti omupiira gugenda ogula omupiira jamu abantu nedda muzeito nakuze ebbali n'akuwa 5,000 naawe ategeera ng'omukuumi w'eddembe ly'ebidduka oba akola ku ntambula z'ebidduka naawe n'okkiriza 5,000 bagende batta abantu b'obadde otaasizza ng'omugambye okupaakinga naawe n'obeera compromised n'10,000 abo be batrafiki ba Uganda ate bajja kuvaayo nnyo bayombe banaaba babiwulidde abamu bajja kugamba nti omusajja baya tulaba atya naye nze nkugamba nti kyekiriyo n'ebyo byonna bagamba oli atuuka nogamba oyo nno gundi nga si wa 3 oyo ye wa 5 gundi yantama akulemezaamu ayagala mutwalo babayiga n'obayika babaawula ojalabayo tulina ne twatuka nze wemba mvuga emmotoka 5 nziteeka wano mu maaso wano dashboard awo zirabike mangu mwe mubawa ssente manyi kyekyo kirina okuwa Uganda bino bitandika ddi kojja bitandika singa omuntu akola omulimu taba contented n'ekyo ekimuweebwa ng'omusaala ekikulu nti abantu abasinga ffe tugeze tuwuliriza ebintu omanyi tutambula mu bantu n'owuliriza bye boogera n'owulira nti ate oyo okubeera owa traffic okusindika ku luguudo okoleyo kikwetaagisa okubeera nga akusindiseeyo ye waliwo sente z'ayagala mu budde bwakuwa njagala zigere 8 nga era ng'akimanyi bulungi ono ku Masaka Road gye musindise zijja kuvaayo ajja zijjayo oyo yakoba akusindika yagamba tagula ttooka awaka bwe bamugamba nti wali mmere n'akutunuulira bwe gwayasindise ku luguudo mukyala we bamugamba nti wali mmere bwe gwatunuuliza eriiso akubuuza nti kakati oli kuki nakusindise kukolaki bwe bamugamba nti wali nva alina gwakutunuuliza eriiso ate waliwo naw'abaana azzaayo abaana ye nga yamugamba nti zigenda okubeera ssaawa 6 8 njagala 10 lyange wano akawunti nga zisomye ku ssaawa 8 njagala okulaba nga nfuna message ng'otaddeyo kati kyekimu ku ebyo ebizibu nabano bennyini abantu abavuga emmotoka nabo balinga abatalina magezi n'ovuga emmotoka ne bakuyimiriza nti omupiira guno mufu n'okwata 5,000 n'oziwaayo n'enkya bwotyo naluli ziwagenda okuyita ennaku 10 oba oli mu mitwalo 5 ekisobola okugula okwongerwako n'ogula omupiira omulala oluusi ne bakuba n'ekibaluwa lwaki okkiriza okuba nti owaayo ssente zo oziwe oli ng'ate omupiira osigala toguguze ng'era n'abalala bajja kusigala nga bakukwata onaabagamba nti munnammwe namuwadde dda so abantu balina okwebereramu tewali nsonga lwaki tukulembeza nnyo ekintu nja muwaayo kyemuwa ŋŋende wate bw'omuwaayo ky'omuwa n'ogenda n'omupiira ogugweddeyo ne gukuba akabundu gwe n'osooka okufa kubanga mugenda nimulowooza nti muvuga emmotoka otaddemu 5,000 nga tokulirira kufa anti ozitaddemu ogenda ofe wenkana n'aguza obutwa kakati lwaki togulira ddala muguwa ne weeyimbamu awo mu maaso g'omusirikale ogula omuguwa n'ogubeera nagwo wakubuuza nti omupiira nogamba nti mbadde neerabidde n'ogusiba ku muti ne weewuuba kasita akubuuza omupiira nga gukaddiye nga gwe ofuluma mangu kubanga luli obadde ogenda muwa 5,000 akugamba ogende ofiire eyo ng'omupiira gwabise kakati bwagamba nti omupiira nga gwaggwako ng'ojjayo omuguwa gwe watadde ku dashboard ng'ogusiba waggulu ng'olengejja ng'akimanya koja enkola ya kintu kidoogo eno etandika ddi okuva edda n'edda byaliwone ku Yesu byaliko kubanga negundi bamuwa ffeeza okukwekula Yesu gye yali yeekwese okubalagirira Yesu waliwo gwe bawa ffeeza gamba enguzi yava dda naye ng'eriibwa mu ngeri za njawulo lwakuba nti waliwo abantu abawoza enguzi eyamba ffembi agiwa ne gwe bagiwa okuggyako omulembe gumu gwe nalabako gwokka gwe baali tasobola kuweerako nguzi gweguliwa okuva mu 1971 paka 79 nga tolina gw'oyinza kuwa nguzi nga bakukwata ne bakusiba n'emabega ne basibayo bino ebya ssente z'okwata n'ogera ne wabeera wakulaba nga yenna akulaba asobola okuleeta military oba bagiyitanga polisi gun department bagiyitanga special branch
oba public safety unit nga public safety unit bwe bakunona gwe ngeeyiyo bavuunika kujja n'essaawa tulina gye bayita corruption unit tekola kuba bukyemala kola kojja era singa bakwata yakokola kubameka andi omanyi mu Uganda ekireeta ekizibu nti ekintu kye baleese bakiwa erinnya ng'ate kirina kukola birala kakati bw'oleeta corruption unit onaaba oleese bribery unit corruption kirala nnyo corruption kyeki corruption kwe yenguzi ate bribe egulirira ebigambo by'Oluganda biwulira enguzi kirala n'okugulira kulala enguzi enguzi ye bribe. He was bribed to do this and this. Bamubribinga na mitwalo 5. Corruption kwe kubeera nga oli mukenuzi. Obukenuzi ng'oli wajja okugira omulimu omugamba nti bw'otakola oti sikola kino nga olina kyowaayo bakuwe kino. Aba traffic bakola ki kino? Ekyo bakiyita bribery. Bagulirira oli ate aleme kwogera ku kintu kye. Tolina pamiti n'omuwaayo emitwalo 10 n'ovuga nga tolina pamiti era n'osigala nga togifunye. N'osigala ku kkubo ne weeyagala ng'abaana bano. Naye era nga bwe bakukwata toyinza gamba nti munnammwe namuwadda. Nti bannaye mundaba bano mukwatidde Wakiso n'abendiisize Busunju. Ab'ebusunju n'abawadde tebikola. Eyo bribe. Kati ojja kwebuunya gundi yo corruption unity oba ebigatta wamu. Ye ate weekolera. Waliwo bayita embezzlement. Embezzlement ekyo nakyo kirala kwe kukozesa ebintu by'otateekeddwa kukolera olw'okuba gwe weefuniramu ekikyo. Kati nga bwe banagamba nti wakwata ssente z'oluguudo n'ozikozesa ebibyo, that's embezzlement. Tukuwadde ssente olimu oluguudo gwe n'ogenda n'okolamu. Naye ate ebyo byonna bo wano ekitongole kya anti-corruption unit ate ebyo byekikwata. Bamukutte yalya ssente z'oluguudo. Ekyo si kyeyandibadde ate kikola. Ate abo bandibadde bakwata bano gwe babadde gundi yawangudde n'olangiriramu gundi. Kojja bano guli bamuwadde amabaati agatwala egundi ate n'agakyusa n'agatwala eno. Ekyo kiba ki? Eyo misappropriation. Si embezzlement, si corruption, si bribery. Okukozesa n'okozesa ebintu mu kintu kye batakugambye. Kajja oli mugezi. Kati ne bakuwa amabaati gatwalira bakalamojja gwe n'ogateeka ku kiyumba kye eky'enkoko. Eriyo n'abatagateekako n'agamba nze nagasala gali awo nga bagatadde awo saamanya gye gaava. Naye nga nagenda okutuuka wa gavumenti w'oyinza okuggula enju ye n'otikkula ebintu n'olekaawo n'ogenda. Kati omanyi babirongoosa bulongoosa naye bonna bubbi. Babirongoosa okusinziira ku levo y'omuntu abbye. Ne bakozesa ttaamu awo. Bw'obeera ng'oli munene nnyo ku levo y'abaminisita abo baani bagamba nti embezzlement. Bagiyita embezzlement. Bw'obeera oli ku levo ya wansi nsiko bagamba nti misappropriation of funds. Funds, yes. Ne bagamba corruption. Eyo ne bagiteeka ku bano bamanager baani awo. Bribery gye bateeka ku bano abaddirira ku bamanager bano wansi eno. Kati ate abasembera ddala bodi bagiyita safety. Yabbye. So kojja bino byonna nga weebiri etteeka lye nabalizze eri emmotoka enkadde ziganyegenya nga bwe twagambye. Bayinza kukola batyo oditeekesa mu nkola ne libeerawo. Oditeekesa mu nkola kimu kyokka. Mu 1987 waliwo gye bayita Operation Nagoya. Operation Nagoya. Buli mmotoka bagamba nti ng'emmotoka zisusse buli oba avugirako bulamba buva Japan. Nagoya, Yoshika, Yokohama, biki obwo nga bwe buliko. Zonna bwakeera ku makya olunaku lumu ne bayungula abasirikale ku buli luguudo lwonna. Olufuluma ekibuga n'oluyingira ekibuga. Nga buli mmotoka erina akalamba ako teyitawo. Kupaakinga wali.
nga balwanisa ki bali baganya okufuna number plates bavugirako zonna zaatwalibwa ne ziteekebwa ekkololo mu kisaawe ky'ekkololo ne zimalayo emyezi nga 6 nga atanafuna namba tagijjayo kojogayi mwaka kyogo 87 kisobola okuddayo mu 2026 muno ne bayisa etteeka ku buli luguudo oluyingira Kampala bane buli motoka ganyegera soboka bulungi nnyo nga bwe baakeera ku makya ne baleeta atalina gundi reflector triangle atalina seat belt yawo tebakikola nga buwalabye bwakedde ku makya ne bagamba nti from today onwards tetwagala batundira ku nguudo genda ejjinja genda embaale tekyakoze yonna buli gyoyita bakiri yalinza awantu nze kwolwo nnyini nga bakaligisa nalaba olweggulo wali ku street wenkolera nga bazze ebyo onyumyamu bunyumya sikunyumya anti kati ekyo kifaanana nga bagamba nti bataka video anti sinnawakana nze sikugambye nti sinnakugambako nti tebazze tebaakomawo etteeka lyayita kati tugende nze njagala ondage mu kikuuba waliwo atundira ebbali kukuba oba ombulire okuva ku Namirembe Road nga bwagenda paka luumu gyakoma ombulire oba paaka era abantu bakyatambula mu nguudo bwe tuva ku seeti wano saawa 12 tugende ffe naaba switi z'obadde ogamba kati ogezaako kuŋŋamba namba si nnene nga bwe yali naye kwebali kaakati ekyo kyenkugambye bwe bagamba nti bagenda kukwata babbi n'abakkondo bwe bakwatako 9 gwe nosanga 5 nga be batambula nga ababbi togamba nti ababbi tebaabakwata abbe baba bakwata so okujjawo kanyegenya bakikole bagambe buli banakwate banazigoba mu kibuga ne bagamba nti temujja mu kibuga motoka muzireke yeeka mu Kampala emotoka model ezo tezirinyamu okubera nenange emotoka ebikadde kati tebijja nina baganda bange bali ku Salama Road waliwo emabega nga tebanalulima balulima kati yatwebaza gavumenti yakola enteekateeka eyo nerukola lulikata baluyiwakola lulikawerete balulima bulungi baludda bulungi oluguudo tebalulima oluguudo olulimibwa kitegeeza luba lubi nnyo olubaba nga balulima bulimi oluguudo bakola lukole they build a road they don't cultivate they construct and then build they constructed Salama Road oluguudo yenna ebeera oluguudo bazimba luzimbe kale baluconstructing byonna kawerete kati Collins naye mabegako awo ebifaananyi byafulumanga ku social media nga kondakita ali mu taxi naye ng'olugi waliwo alumuleetera ku boda kitegeeza akubye ekinnya naye social media kyokka ddala byali mu butuufu nga zivaako ne zigwa waliwo nze nina ne minisita ku zino ezaabwe ze bavuga baminisita ye yali mu mabira mwe yakwamira naye yali ganyegenya iba ganyegenya bwetuuka bweba esobola okukwama olw'embeera y'enguudo naye eba ganyegenya emmotoka ennamu eyitamu wali osanzeeko kuzivuga konvoyi ya pulezidenti nga kuliko eyimiridde nti yagize kuba teziba ziganyegenya zo ziba nnamu kojja buli mmotoka zisanga ku luguudo okwo ng'ekwamye ebiraganyegenya ate emmotoka ennamu ekwama kati ekwama ki kati bw'oyinza ogamba nti omulambo omuntu wuuno ali mu ggwanika ng'ate mulamu kojja nsobola otandika emmotoka yange wano ningina nituuka wali nebaako kyetuuse kakati anti omuntu alina amagezi agamba nti emmotoka efudde ayinza agamba nti emmotoka nnamu nnyo agamba efudde kwe kubeeraganyegenye kuba emmotoka ennamu ate tewali nsonga lwaki eyimirira mu kkubo omulundi gumu emmotoka nange esobola ofiira wantu wonna ngeri mu lugendo ebaganyegenya gwe kyolowooza nti emmotoka bw'ebeera etambula neefa eba nnamu ati neza pulezidenti zogambye nazo zikolebwako olinako omwaka gw'omanyi nga baali bavuga konvoyi ya pulezidenti emmotoka neosanga ng'emu kuzeefudde ate nga tuba tugenzemu eyo kuba bakyusa emmotoka buli kati ekyo tuba tugenze kati kweryesa kyebakugamba nti emmotoka ekigirana okufeeza eri eza pulezidenti ku makya oba anaatambula oba taatambula emmotoka bazikuba serefu ne zibeerawo nga zitokota bawulire ekikyamu ekirimu naye gwe emmotoka ogijjayo lw'olina gy'olaga
werabidde nti ne bwoba totambudde okumala omwezi emmotoka eba yeetaaga service. Kojja gwe wali ovuzeko ganyegenya oba tovugako ganyegenya? Ate nze ganyegenya njagazaaki okuvuga ganyegenya ndekayo nga kati woolaba oba sente zensobola okufuna zigula ganyegenya kati sigula. Ogirekera ddala? Nenninnya ez'abalala ennamu. Nze ate neewuunyanga nze ndowooza ndi omu ku bantu bannayuganda abatono ennyo abeera agenda mu paaka okulinnya emmotoka n'ensooka kukebera mipiira. Kotuka mu paaka seetaaga kwetooloola kulaba emmotoka emipiira gyayo kuba ne bwe ngiyimirira wano bwe nti ndaba emipiira gy'emmotoka. Era nyimirira wali bwe nti emabega egyo mu maaso mbangiraba n'egy'emabega mbangiraba. N'olyoka olinnya. Naye gwe n'olinnya emmotoka nga naawe olaba nti omwana omuto ne bwafuka weeyimiridde eseerera. Omwana omuto bano abawanda ennyo amalusu waliwo bannaffe abawanda ennyo amalusu n'amala awanda weesimbulira tevaawo. Naye naawe ng'olinnya emmotoka ekutwale. Kale etteeka katusabe liteekezebwe mu nkola kojja nga bw'agambye n'obulamu liteekeddwa mu nkola oyinza okukendeezaako ku bubenje. Emmotoka ezisinga obungi ezifuna obubenje nkadde bufuna lwakubanga ziganyegenya. Ekyo oli alinnya mu buleeki emmotoka eralambala eddeeti ng'omanya emmotoka yali yafa ddaki terina wheel alignment nfu wheel balancing nfu ng'emmotoka eyo yennyini gy'olaba kiba kitegeeza nti n'omukka tegubalansinga eralambala aidha omukka guba tegumala nga tegubalansinga oba wheel alignment. Okay, kojja ensonga endala eyo nga tugirekedde omunnayuganda tusaba amateeka gajje bataase obulamu bw'abantu bangi nnyo okubeera nga babajja ku mmotoka ziganyegenya. Ebbeeyi y'ebintu kojja emabegako awo ripooti yayita nga bwe bagenda okusoma budget era ebintu ebisuubirwa okuba nga birinnya ng'ebimu ku byo byebino ebintu bye tukozesa ewaka ebintu bye bayita basic needs. Kino kiva ku ki era kiyinza kuba kituleka waffe bannayuganda ddala mu kisanja kino kitugenda otandika kiva ku ki ekikireetera naddala okusookera ddala ekikireeta mu byonna kyo one ku ebyo bye mukozesa bwe kuba nga tekuliiko bye mukola mu ggwanga bijja kulinnya. Bwe kiba nti onayagala omuceere nga guva bweru ng'amata ogajja bweru amajaani ogajja bweru bulubandi omujja bweru nebina tubirina wano ebyo nga ki tugisuse n'omuceere tufulumya akawunga tusimbye tubeere we tubadde emmere yonna tugijja wano yaffe wano. Oyogera bwogezi kubanga oyagala kwogera oba kuba omanyi facts. Nze ngenda nemba nga tuva emutukula ng'emmotoka zonna ezitukulembedde ezo zolaba zisibyeko amatundubaali nga zisibyeko amatundubaali ga bbulu amalala ga green ziba zireeta muceere era zonna zijja nezisimba ekawempe ku masitoowa nezisimba mu Kisenyi ku masitoowa nga zireese muceere kuva Tanzania. Kati mbuuliraayo woomanyi emmotoka we zinona omuceere gwa Uganda nga zijja ziguze bazipanzeeko omuceere guve gwa Uganda. Njagala tugende wali mu Kisenyi ondeetereyo n'omuceere tugujja bweru. Wali Uganda erina basmati nze ndaba wano balya basmati. Uganda erina omuceere gwe bayita Pakistan. Tulina kayiso. Uganda erina omuceere gwe bayita Pakistan. Uganda erina omuceere gwe bayita tilda erina tilda naye tilda oyo abantu ba Uganda naawe oyinza okuba nga togumanyi. Bangamba Pakistan be bali wano mu Lwera. Ogwo muceere bakayanja Bachina be baliwo. Tusobola ogutuuma erinnya tusobola okukozesa the name. Anti kati nze akugamba I don't talk just out of blue. Mala kola save ndeterayo obukutiya busatu nga bwa muceere guva mu Lwera ogundage nti guguno guno gwa mu Lwera gye guva nti guno twagujje Masaka guno tugujje kati tulina kye tuyita Kibimba rice scheme tugirina wano wali ng'ogende ng'okutta oluguudo Tororo. Yes, balimawo omuceere tugende mu maduuka ondaga omuceere gwa Kibimba gondage nti gwe guno naye ate nze nja kulaga guno guva Pakistan guno guva India guno guva Dubai guno guva Tanzania nti guno gwe Kenya nagwo nja gukula. Sukali tumulina
era sukaali tebamubalira mu binaalinnya ye taliimu ne bwana aba alinnya tajja kulinnya nnyo olw'ensonga nti amakampuni mangi infact gayinza n'okuba nga sukaali gwe gakola tetuyinza mumalawo butto tumulina tasobola kulinnya tetubisubira kuba n'enkoko obukoko zokka zino ze basala wano butto azivaamu amala bannayuganda kyekirala amafuta ki petro ekyo kyeyogerera bweyogerezi nti tetulina mafuta tetandika kujja mafuta wano waffe bwe tuba twatandika tetugalifainalinga tetulina lifainale kyengamba tetulina kyuma kisunsula mafuta kufuna gwe tukozesa galina kumala kugenda bweru eri kampuni gye mwagaguza tolowooza nti bwe mumba mulina amafuta mu ggwanga nti basimako ago ne babateera ku petrol station kujja nimanyi ebyuma bye bali muteeka eri byonna bateekateekayo tufunenga final product e Uganda njogera nga ategeera kampuni erima emmwanyi si yekola kaawa toyinza gamba nti ku mwanyi ze tulima batunda emmwanyi tebaleese kaawa atunda emmwanyi alime emmwanyi abamulala bwamala ozirima n'aziguza abesitoowa kampuni eyesitoowa oba ekyuma ekigiguze oba abaziguze ne baziguza abanazikolamu final product Uganda wano twalina ekintu ng'emmwanyi bw'ozirimye nga zifuluma nga tulina final product bamuyitanga kaawa kawoomera produce of Uganda ebyuma babitunda dda babijjamu wali wolaba ebugolo byawo mwe bateeka spinisita simanyi bikyabo baali bataddemu ne byagowa mwalimu byuma bikola mmwanyi naye mukulu batongoza juzi oba batongoza juzi kati ate ebyuma ebyali byakolebwa mu 1974 nga biri mu Uganda n'ekizimbe weekiri nga buli kimu kyonna emmotoka zireeta buleesi mmwanyi za Uganda zonna ne bateekaawo ne zifuluma nga final product ewedde nga naziri ezinatwalibwa e Bulaaya nga nazo ziwedde okupaakingibwa nga bwe zigenda ate n'ogamba nti kati nga wayise emyaka 46 dwose ekyuma entungamu ye entungamu yasinga okuvaamu emmwanyi gye basinga okulima emmwanyi mu Uganda wano gwolaba kiba kirina logiki oba kyamagezi eri omulimi yenna owa Uganda ow'emmwanyi omuntu azirima egaliraaya mu Bugerere azirima e Masaka azirima e Bulemeezi azirima ekikyusa azirima e Kasawo azirima e Bugerere azivuga azitwala entungamu kati ate baligiranga ebyuma by'amayembe g'ente nga babiteeka Karamoja ebyebyennyanja bye balitwala e Kotido kati gwolaba kiba kyamagezi okudira ekyuma ky'ebyennyanja n'okitwala n'okiteeka Arua etali wadde ekyennyanja babikola balina obukugu anti abakugu beŋŋamba gyabakugu bye baakola naffe bye twogerako gyabakugu baanoonyerezanga emmwanyi engeri gye ziri nti bazirima nnyo ebulemeezi nawa ekyuma mukiteeka entuŋŋamu wagazi kubanga ebugoloobi wali tewamala wali awo weerere kati emyaka 40 ebyuma byonna byavaamu ne balina gye baabitwala gye tutamanyi amasannyalaze awo mu Uganda tulina ababbi naye nga tebasobola kuba tugambirako nti mubba nnyo baali babatugambiddeko abaagenda mubbye nnyo ekimala kutubba nnyo naye ate bano ate baasusse oyinza okulowooza nti twazzeyo Uganda kakati erina gundi emu ekyuma kimu kyokka Owen Falls Dam yekola amasannyalaze naye kakati naawe oyinza okugirawo tuyinza okuba nga tuweza ddamu eziwera 11 ezikola amasannyalaze kuba tulina n'obutondotono obukolako amasannyalaze aga areas nabwe nabo gyebuli naye unity ate yeeyongeraku naye amasannyalaze geeyongera kulinnya n'okubula kati watandise n'okugjawo kye tuyita load shedding naye obubbi bwa gundi bwa UEDCL kati bwerina UEDCL bwerina kati buli muntu ajja butya kubanga kati amasannyalaze gajja ku ssaawa 4 tosobola kussa mata mu fridge ate neewuunya abasajja abo oba agikulira yakula atya oba baamugjawa tebasobola kubuulira bantu nti bannanga amasannyalaze tegajja kubaako you can imagine amalwaliro gakolera ku masannyalaze kubanga waliwo omuntu ali mu intensive care ne gavaako nga mulyoka muga nti we apologize for any inconveniences n'owulira abantu ngoma mumaze okutta abantu naye ne weewuunya n'okwewuunya omuntu eyakeera ku makya n'asekendinga okuwaaba omulimu nti bannange endesi bakafulu bano be bakafulu be mubamuwa abo nno be bakugu b'eggwanga
be batugamba be bakugu basaba nti ono bw'anaakola kijja kutambula nti ddaamu yali efoosi kola amasanzi bwe kati tuzimbewo ey'okubiri egiriraanye gajje mangi kati wulire endowooza ng'eyo ozimbe ddaamu bbiri nga ziriraanaganye abo be bakugu ba Uganda. Kojja nga tumaliriza omunnayuganda kiyinza mulekawo saawa zino mu kiseera kitugenda okuddako naddala bajeti y'omwaka ano ng'eyise. Buli ekijja kyonna kijje. Abasoma bajeti bajja kuzitusomera zitunyigirize era bagenda tulekawo ne bajeti zaffe zibali batukoleddewo sina kindi era bajeti eriggwako. Omanye ekireeta ekyo Uganda bw'enaabanga terina bintu byayo byekola yejjamu ssente ejja kukaaba nnyo okuleeta ki okufuna ssente nga bongeza bintu nga muntu wa wansi asembayo yajja okulumwa. Consumer wa buli kintu yajja okulumwa. Era bajeti eno abantu abamu bagenda kwagala okufuna biza badduke mu Uganda kuba bw'owulira engeri gy'ebintu gye bigenda gye bipaalamu speed ate abantu nga be balwana ennyo omanyi abantu bakulu bakusesa balwana nnyo embeera ebatulugunye eddewo buli mulundi buli kaseera baginoonya era n'omala abanga nzijukira waliwo omwaka waliwo abaali bagenda okwekalakaasa olw'ebbeeyi y'ebintu okulinnya abasuubuzi batuga ffe mutuleke tukole mugende mwekalakaasize gye musula abasuubuzi nga be bagamba kakati bagume abaali babalwanirira ku bintu engeri gye birinnya abagamba musembere eri mwabagobaganya nti tebeekalakaasiza gye mukolera mugume. Banaye tetuyinza kubeera nga tusukawo wano mbabaze okubeera nga mwatandikidde gye twatandikidde mpaka wano mbadde ne Kojja Kagatto ku Kojja Kagatto exclusive mbebaze okubeera nga mulaba ebimezo okubeera nga mugoberera bino byonna. Enamba ya Bicycle Kick eri ku screen nkusaba noonya ku habo eba noonya ku nteekateeka ya Kojja gy'akubeera nga kwa oleme kubeera lugoja oleme kubeera mpale nywera miguwa oleme kuyisibwa buli kaseera otandika okuwoza omanye ebikompola bino ebyegini nabadde n'amaanyi gange nno naye bwe bagambye nti bagenda kwongeza sukaali nenzigweramu ddala amaanyi omanye ne fiizi z'abaana zinkutudde nnyo nedda ssebo funa Bicycle Kick okube zilala okube ziri ziruufu otandika okuba zivole zonna zonna ozimaleyo tetujja kusukkawo aho. For now, bye bye.